ebya Alien Skin okulumba ekitebe kya NUP n'akolerayo effujjo bitabuse era bandimuzaayo eruzira. Kankuwa katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Alien Skin jebaliko ndikanize mbadde ngamba tiwoba olowooza olina eggaali giseeko emukono jangu otusalekoko ate woba olumbanga awantu ng'olaba olina amaanyi olumbanga misana segeera woba ogeewulira tusaleko emukono segeera ewe tuli jangu emukono otulage nti otuyisaamu eggaali ate tojja kiro jangu misana olesinkagane zane mbadde nkwagalamu wano nuwano nzezeka naawe segeera si mu bubi nze nkwagala omu oba ogeewulira deni nsalaako segeera naye akamanyiro kakomye olowooza mugwa alina amaanyi mu nsi wano eno otulaba batono tulaba butono naye mwetuli wakamwali ojja kusinyika amanyi olowooze nti ffenna tuli bankoola ffe tetuli bankoola mwana tetuli bakibanda ate bali abalaali boorigino wanuzi effe kati oli kibanda waffe ye muveeko oli ye pyuwa kati ffe tuddako oyo then bwoba oyagala otuyisaamu eggaali tojjanga kiro jangu misana ate ekitebe kireke kuba tekuli lwataano lwoyadde n'ekikulu ekitebe kireke lumba awantu bomanyi nti wassaawo oko olwataano segeera naye binaddirira mwana ati wali kawaani wana akeeruzira naye ojja kugendayo ku alaali nga tugenda kuvaayo segeera tuli babi tutambaala empola ono palaso yakukuba olwi twenda kyewakola olaba palaso yakukubanga twenda adamaanyi kati ffe gotambala onaatusobola beebereremu tujja kuyisa bubi nze nkwagala wano nuwano bansinda babanda benja kuba nabo nze nkwagala omu nkuyiseemu eggaali bulungi ekikakasi oba ogeewulira nsalaako bwomu ojja kitegeera naye nkusaba busabye ojjeko emukono weepankeko ebyo ebyekisiro gyalaba. We shall teach you a very good lesson so that others will learn from you. Oba tokimanyi naye genda mpola mwana zikwate bureeki genda tomera segeera enkoola eyo weba ekulimba embuzi zikulimba embuzi zeeraliikirira ku nsi mugiryako makoola naye next time you realize ojja kutegeera ekisiri omulamba ebigere ng'ate aba afudde tajja kudduka segeera so ddamu amagezi mwana amakoola galye naye ng'omanyi nti ogalya ng'omaze okwekolerera leka kugalya ng'olowooza nti ojja sabiriza ojja okola ebyekisiro oba bajja kuwa sente tujja kumalamu akajanja ekyo ekyalo kyewajja nakyo ojja kufuna lesoni gwerinda giri oyasama ebyo ebinya ebikulinga ebyente manyoko. Yes, buterevu embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo. Olunaku olw'eggulo we lwazibidde ne leero we bukeeredde ng'abantu ku mutimbagano si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu naddala abantu okuva ku sayidi eya National Unity Platform abantu abakkiririza mu Robert Sentamu Kyagulanyi babadde si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu olw'obutambi obuli mu kubeera nga mwanatu butambula. Obutambi buno bulimu omukulu Alien Skin n'abamu ku bavubuka be baatera okutambula nabo ne babeera nga bazoganya. Kakati olunaku lwali lwa kutaano omukulu ono ekiro ekyo bayita ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform ne bakolerawo effujjo era nga mu ffujjo lye bakola bagattako n'okubeera nga bawandiika ku bisenge eby'ekizimbe kino ekya National Unity Platform nga kugasse n'okuwerekeza ebigambo ddala ebimaliramu ddala abannankyukakyuka amaanyi era bw'owulirira mu kavidiyo kengenda okubeera nga nkuzannyira baali beetegese n'okubeera nga mwanatu bakuba asikaali
ow'okugeeti lwakuba ne beekomako ndowooza n'okuba tebamusangawo y'ensonga lwaki baamuleka naye era bakusanga wa sikaali ku geeti okwo kitegeeza baali badde bakuba mukube. Akatambi nga bw'okalabawo kankakuweko katini nnyo footage ono yafulumye ekibiina kyo ekya National Unity Platform kyekyafulumiza footage ono nga kiraga engeri abavubuka bano gye baakozeemu effujjo ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Kanka kuzanyire katono nnyo n'oluvannyuma tubeere ng'ate tweyongera mu maaso. Kaakati oyo nno y'omu ku footage eyateereddwa era nga yateereddwa ekitebe ekikulu ekya National Unity Platform nga balaga engeri y'abavubuka nga bakulembeddwamu Alien Skin gye baasazeeko ekitebe ekikulu ekya National Unity Platform ne bakolako effujjo nga kw'ogasse n'okuwandiika ku bisenge byakyo nga bawandiikako brandi yaabwe eya Fangoni Forest. Mbeera bwetyo bwe yabaddeyo. Omukulu eyakikulembeddemu gw'olabye akulembedde bamuyita Babu ab'ennansana abasinga mwenna mumumanyi. Oyo ye Sseffujjo ow'ennansana, naddala mu abakulidde mu Nansana oyo omusajja mumutegeera bulungi nnyo ddala. We kituuka mu ffujjo oyo takola ffujjo ne bakola, kwegamba ye mulalamuko. Naye ekintu kino kye baakoze kireetedde abantu bangi okwogera ebigambo bingi n'okubeera nga balabula Alien Skin, kubeera nga Mwanatu akyusa mu nneeyisa obanga akendeeza ku malala, kubanga sipiidi gy'addukirako ya kitalo nnyo ate nga tulaba abaddukidde ku sipiidi y'emu n'eya Alien Skin tebafundikidde bulungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Abantu ab'enjawulo bawadde n'examples ez'abantu ab'enjawulo, abantu nga Basipapa essaawa eno gye bali ate ng'abo be baali bakulira effujjo wano mu Kampala, nga Sipapo yalumba ekitebe ekya National Unity Platform ekikulu. Ebiseera ebyo kyalinga kamwokya n'akuba n'amasasi ne watabaawo akola ki, ne watabaawo amugambako. Kakati n'abantu bagambye Alien Skin nti bw'ataaweere ajja kukomekkereza nga bw'olaba Sipapa nti essaawa eno ebbanga lyamaze mu kkomera bbanga ddene nnyo kyokka nga n'ebyamusibya tebinnabategeerekeka oba ddala yabikola oba teyabikola. N'abalala bawadde example ne bategeeza nti singa Alien Skin takendeeza ffujjo ajja kukomekkereza ng'abantu ba Sobi teri yali abo abantu teri yali abasinga maanyi wano mu kibuga, baali bazibu nnyo, baali balala nnyo, naye nabo gye baakomekkereza nga nayo si birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kwegamba embeera yo bwetyo bweri ku sides eyo b'abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu olw'ekikolwa kino ekyakoleddwa omukulu Alien Skin n'eggaali ye. Kano nga ekyewusinga okubeera nga Mwanatu kyewunyisa kyekyokubeera nga omukulu ono Alien Skin ali ku bbeiro, fenna ekyo tukimanyi. Jjukira yakava eruzira era nga yateebwa ku bbeiro era ku nsonga ze zimu za ffujjo. Kaakati era ku ssaawa y'emu azeemu n'abeera nga addamu effujjo lye. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne bategeeza nti ono ekibiina ekya National Unity Platform kyandibadde kimuggulako omusango era bw'atyo n'abeera nga Mwanatu asibibwa. Wabula ate abalala ne bategeeza nti ono tebandimuwadde budde n'omuloopa tebandigenze maaso nakubeera nga Mwanatu bamuloopa kubanga alabika ayagala kukolera mawulire ku kibiina. Mbw abadde yaggwa era essaawa eno mbwanoonya kamubaaka, anoonya mawulire, sitanti zifuuse sitanti naye bikyagaanya okubeera nga abiyitawo. Ssaabasinga obungi bategeezezza nti ekibiina kimwesonyiwe tekimuwa na budde wadde nga waliwo ekiwandiiko ekyayise era nga ekibiina ekya National Unity Platform kye kyafulumizza ekiwandiiko ekyo nga balaga obutali bumativu ne kino Alien Skin kye yakoze ekyokulumba ekitebe kyabwe. Era baawunzise nga bagamba nti Alien Skin yandiyigidde ku bantu balabyeko ababadde beeyisanga ye, omuli omukulu Sipapa, omuli omugenzi Sobi, omuli abantu ab'enjawulo bangi nnyo be tuzze tulabye abakozesa ekifuba naye ne bakomekkereza
nga bagudde bubi nnyo nga bw'okiwulira. So embeera bw'etyo bw'eri side zeeyo. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusako ku mukutu guno ogwa Jika Media. Gwe ky'oba okola kiri kimu, subscribinga atannaba kubeera nga osubscribinga, naawe atannaba kulikinga vidiyo eno, genda maaso butereevu obeere nga mwanatu ogimpera like, tubeere ng'ekintu tukikwasaganya amalidaadi sanna. Kale munzikirize mberekereze, mbaagaliza ssekukkulu ennungi. Mweraba.